kabadde kaseera kazibu nnyo eri Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nga akatuuka mu bitundu ebyeyiganga waliwo omusajja omutemu abadde ayagala okumumiza omukka omusu era ng'ono yatambudde n'emmundu naye ate munnange abaana b'ejjinja beebeereramu abaana b'ejjinja tebamuganyiza mukwano gwange abaana b'e Kamuli nga Museveni yakwata dda ku kikajjo kyabwe abaana bamulazeeko era Pulezidenti bw'atyo n'ayita ebitundu eby'e Kamuli successfully era n'akomawo mu kibuga Kampala. Twongera bajjukiza abantu mmwe abatumye omwami Tebuhabulwa okukola ebikolwa bino nti ogenda kisasulanga ggwe ate era ojja kukiwulira. Twongera bategeeza nti Uganda yaffe ng'eri wamu era ng'ekwataganidde wamu kulanga bwe kimu kitambula ate nga kitereera mu maaso. Tulina okukkiriza nti tujja kuba banjawulo era tugenda kulaba nga bwe kimu kitambula ddanga bwe kirina otambula. Tubajjukiza baganda baffe mikwano gyaffe nti tutambulire wamu tube n'ekyokuddako kimu Uganda yaffe enunulwe era twekkiririzaamu nti nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yatukulembedde tuwa kitagenda genda mu maaso. Mwe be batuma okukola ebikolobero bino mwe batuma okukola ebintu bwe biti twongera bajjukiza nti mubeere lwedde nnyo okubisasulira byonna bino bye mukola. Temulowooza nti bino bigenda kuggwa bwe bityo nga bwe mubisuubira. Si byakuggwa. Wenza olowooza nti oli mu comfort zone nolowooza nti buli kimu ekyo kitambula bulungi nga bwe wakibala. Naye mukwano gwange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bw'alisosootola ekipya ate olitegeera nti obadde otambulira mu nsobi era obadde okola nsobi. Mwebale nnyo bakwano baffe abatambula naffe era tubeebaza. Tulina okukkiriza nti tutambulira wamu era Uganda yaffe etambula. Tuli badde Kamuli olunaku olwaleero ndowooza bannakamuli obalaba baalijjidde ddala mu bungi ate nga balina ne mwebale nnyo bantu baffe. People power, our power, our number one is our dinner. Esawa ine z'okuncho twava Kampala sawa okwera mukaaga
twasanga tubaire ku itaka lya Busoga twasanga emipungu mu ngira donna batulemesa okuyita ku main road linyire engoye daife musasire nenda kutabikatabikamu nakoba Lusoga nakoba Luganda Soko yongeze mizinda lejo njagala abana be Busoga bantegere bulungi abana be Busoga buno bubaka bukulu nnyo benjagala obbawo olunaku lwaleero badde mbagambye olwedde nti twatuuse ejinja ku ssaawa 6 naye kuba ku ssaawa 6 7 8 9 10 6 hours okuba ejinja okutuuka wano kubanga tebaagala abantu abali mu tawuni balaga obuwagizi gye tuli bagadde amakubo gonna tuyise mu kkubo lya ttaka tubugire essaawa 6 okutuuka wano naye Museveni abamuli okumpi bamugambe afune ba advisor abalala Museveni abamuli okumpi mu mugambe abafunire ba advisor baki kubanga alowoozezza nti atulemesezza okubuuza ku bantu beeyiganga atulemesezza okubuuza ku bantu b'okukkuba okwokonakona n'atusindika eno mu kyalo tamanyi nti neno mu kyalo abaliyo nabo bantu ate n'ekirala emishoni yaffe okugulawo abantu amaaso tulina okulabisa ebikyamu byonna ebigenda mu nsi abaana b'e Busoga nendo omuntu yenayena atayindi Busoga oba oyenda okuba n'obwavu obuli mu Busoga obufuumuka oti nfuufu bitako yetuyise bitaku mu kyalo mwidukira Museveni olunaku lulala bamuvugako mu mmotoka okuyita mu Busoga yabuuza amuvuga nti bano abantu obwavu buno buli eno babeerawo batya oyenda okubona enjira d'e Busoga oyagala okwaba ebizibu ebiri mu makubo ag'e Busoga itira gye tuyitidde so Museveni mu mugambe bw'aba alowooza abadde atubonyaabonya atuyambye kubanga ebyo nabyo ensi ebirabye obudde bukendedde njagala okubawa message emu ebizibu bingi nnyo byensobola okwogerako olwaleero naye sigenda byogerako sigenda kwogera ku malwaliro agali mu Busoga amafu sigenda kwogera ku masomero ga Nabumali ga Namasagali ga Mwiri n'amalala gonna agaesaanawo ago sigenda kwogerako sigenda kwogera ku baana ba Busoga be basiba be batulugunya nabo sigenda kwogerako njagala kwogera ku nsawo yo njagala omuntu yenna ng'olinamu emitwalo 5 wanika omukono omu babiri basatu bana batano mukaaga temuwera 10 wuliriza eno Busoga nze bwe nali nkula eno Busoga yali industrial city si ya Uganda wabula ya East Africa njagala mumpulirize bulungi nnyo ensonga lwaki tujja gye muli kubanga twagala kukyusa bulamu bwammwe oba oyagala okukyusa bulamu bw'omuntu osooka kukyusa ensawo ye nebiramuse abaana b'e Busoga njagala mumanye nti originally yemwe baali musinga okubeera lake tokkiriza muntu yenna bakyangalanya musirike muwulirize bulungi nnyo njagala bino bye mbagamba mugende mbigambe n'abalala nabo babigamba abalala okumala ebbanga ddene tebaagala mumanye ekizibu kiri mu Uganda Museveni n'abantu be okuva bwe bawamba ensi yaffe mu 1986 tewaba wadduka temutya wano muli ne president tewabawo abatiisa temutya temuvaawo muli safe muwulidde kati njagala babulira nti okuba ensi yaffe bwe bagiwamba tebagiwamba jasi bafuga bufuzi ze byandibadde tebinkwatako nandibadde
siri wano singa temuli yala nga bwe muli, singa temuli baabu nga bwe muli, sandibadde wano olwaleero. Naye ekiri wano e Busoga kyekiri e Kalamojja, kyekiri mu Akyoli, kyekiri mu Lango, olunaku lwajjo bakirese ne Buganda officially. Wuliriza bulungi, bwe mpitidde gye mpitidde yonna yonna ndabye kye bayita poverty mu Busoga, ndabye obwavu, ndabye abaana abawala nga buli mwana ow'emyaka 15 n'ogenda waggulu either alina olubuto oba alina omwana wano mu Busoga. Ndabye obwana obuli awo nga kiryale obutuniro olaba tebusoma wano mu Busoga, ate ngeno yandibadde richest place wano mu Uganda. Ki kye bakola okubavuwaza? Ebikajja bye mulaba tukutte wano, njagala bajjukiza nti ebiseera ebyedda tani ebikajja yali agula emitwalo 25. Temudduka mubere ize. Oli bw'abadduka mugambe yagende n'akatengo kaffe tuli stede. Wuliriza, edda ekiro ye tani ebikajjo yali agula emitwalo 25, naye nga sukaali agula 3,500 kilo. Olunaku lwaleero kilo ya sukaali egula 5,000, naye tani ebikajjo egula wakati w'emitwalo 5,900. Lwaki? Tekitegeeza nti sukaali yasala ebbeeyi, no, kitegeeza nti bwe baategeera nti ebikajjo birimu ssente ne babiwamba. Olunaku lwaleero omuntu w'e Busoga yenna alime ebikajjo, toyina chance, toyina buyinza ku bikajjo byo. Ne bw'oba obirimye bya bbeeyi ntono kubanga toyina gy'oyinza bitunda nga toyina license. Ate license eyo bagiwa bantu abwe ba family member oba bagiwa abo ababalya mu ngalo ba RDC ne ba MP baabwe. Tosobola na kusala obitwale Kenya bwe bakwata bakusiba ng'otunda ebikajjo ebibyo bennyini by'olimye. So njagala mumanye baganda bange nti ebyo bye twagala okugyawo era tugenda bitoolawo. Njagala mukimanye nti tebaakomaawo. Amasannyalaze gava wano Busoga, ani ewaabwe mu kyalo nga wali amasannyalaze wano muli bameka? So okubakuuma nga muli baavu bwe muti kigenderere. Kino Museveni akikola nga ayagala okwavuwaza communities. Mulaba eggulo mu parliament batuuse n'okulwana nga bagezaako okutaasa emmwanyi. Emmwanyi nazo baziwambye bazitutte kubanga Museveni yagamba ekyuma ekirina okuprosesinga emmwanyi zonna, buli mwanyi ya Uganda erina kuŋŋaanira wa ntungamu. Obuyinza bw'emmwanyi Museveni yabuwambye n'abugabanyamu, n'abaako omukodomi we Wabogo, n'abaako Abachina, obulala n'abwesigaliza. Ebyo bye twagala okulwanyisa tujjo era twagala bijjawo era tugenda bijjawo. So abaana b'e Busoga kino tekikwetagisa kumanya Luzungu nnyo. Bakitaffe bamama baffe batusomesa nga tebamanyi Luzungu. Bwakeera ku makya n'agenda mu nnimiro n'avaayo n'adda ewaka, sizoni bwetuuka n'agagawala kubanga Katonda yatuwa eno ensi nga gagga. Naye Museveni kubanga yajja mu nsi muno, nkiddamu yajja mu nsi muno kubanga batugamba si Munnayuganda, ate naye yalema okupruvinga nti Munnayuganda, yasalawo kubafuula abasireevu. Kiki kye musobola okukola bino okubijjawo? Mmwe kennyini nga mubyenyigiddemu, mmwe kennyini nga mubyenyigiddemu, mmwe kennyini nga mubyenyigiddemu. Totuula eno n'ogamba nti bakuwadde omutwalo gumu n'otenyigira mu byakulonda oba n'otawa bwongo ebyobufuzi, kuba ebyobufuzi bye bisalawo obwavu bw'obeeramu oba obugagga bw'obeeramu, bye bisalawo omwana wo basoma oba omwana wo tasoma, bye bisalawo ebbeeyi y'ebikajjo, bye bisalawo oba olina oluguudo oba toyina. Tunula bwetu bwe tufaanana. Kati omuntu yenna yenna atunula okwetoola ensi yonna yonna. Once upon a time eno yali greatest place mu Uganda muno, naye bw'oba ogenze Busoga okutuukayo olina kubeera ng'ofaanana bw'ati, olina kuba ng'oddugadde bw'oti. Ekyo Museveni kyabaagaliza. N'olw'ensonga eyo sijja kulwawo nnyo, naye abaana b'e Busoga munyiige. Njakumaliriza nga mbagamba nti Museveni bw'aba ayagala okubakuuma mu mbeera eno
omanyi kyakola ajja mumwe n'alondawo gwe mwesiga n'alondawo gwe musinga okwekitiibwa n'alondawo asinga ebigambo ebingi n'amuwa ssente n'asiruwaza abalala. Ekyo akikoze ewaffe Buganda, ekyo akikoze Mwakyoli, ekyo akikoze waneere ewaffe Busoga, ekyo akikoze Karamoja ne walala wonna wonna. Ekizaamu amaanyi nti mwe muli bavubuka nzize wano kubagamba nti mwetegeerere bino ebigambo batulemesa okubibagamba. Olunaku lwaleero bagaddewo amakubo gonna tetusobodde kuvuga ku kolas olunaku lwaleero lwonna kuba bayagadde tutuuke wano ng'obudde buzibye. Babadde balowooza nti abantu babatiisatiisa baleme kujja wano, naye Katonda w'amaanyi gye tuyise yonna ne gye batulabangako batulabye. Njagala okubasaba mutwale message eno. Bwe obanga ebigambo bye njogedde tebimaze ekizibu, naawe yongerezaako kasi ekizibu nkikulaze. Kyenjagala okubasaba, take back your land, take back Busoga, take back your economy, take back the wealth in sugar cane. Embeera eno esobola okukyusa, era bwe muli bamukkiriza olunaku olusooka lwe nningira mu ofiisi, oda esooka yakunoonyereza na kukwata abo abawamba ebikajjo by'e Busoga bonna. Ekyokubiri, kubaddiza bugagga bwammwe. Batugamba nti olina kusoma busomi okugaggawala. Ne bataata bammwe abazimba ennyumba zonna ze mwakuliramu balina diguli mmeka? Katonda bw'akutonda ng'olina amaanyi go nga tozaalibwa wano Busoga, ensi engagga bweti, kyansi ez'okugaggawala zirina okubeera nnyingi. Naye olunaku lwaleero either ogenze kukola bwakadama, oba ogenda kuvuga bodaboda, oba ogenda kubba. So njagala okubajjukiza baganda bange, mulabye nti bafuba okulaba nti sibatuusako message eno. Singa natuuse wano saawa 9 nandyogedde paka saawa zino. Naye kaakati ne wano kentusewo akatono njagadde balikulirako ebirala byonna mubimanyi baganda bange. Njagala tukwatagane ffenna tugobe bano abasajja Museveni ne babbi banne tubagobe. Ate nga kisoboka singa tukikola. Njagala okusembayo ng'ambasaba naddala mu abavubuka mmwe abali wano, temulinda politician yonna kukyusa mbeera yammwe. Mwe kennyini muveeyo mubeere bakulembeze kuva ku LC1 mwesimbewo. Okuba ku LC1 kubanga mwe mumanyi ababakkiririzaamu, ate bamubanga eviiriddeyo kumanyiga abantu, kitegeeza nti bw'agezaako okubatunda musobola omutabukira n'enyigo musobola ogijjayo. So njagala okubasaba abantu bonna abana ababajjiridde mu linnya ly'abantu nga babagondera nga babawuliriza, mubawagire ate mubabuulire kye mwagala. Ate omuntu yenna ne bwalijja nga yambadde enkofiira ng'eyange naye nga mulaba akolera Museveni, mumugobe, temubamanyi. Nekino kankibagambe, Museveni yagezaako nnyo okumpolota ne bigaana. Nagezaako nnyo okusemberera bano bakyali bange Banyanzi, Basenyonyi, Balubongoya ne bigaana. Naye waliwo abo be yalaba nga batambula nange naddala wano mu Busoga. N'abayita, bwe yabayita n'abawayo akasente. Kati ebigambo bye baayogeranga luli babikyusiza. Kiki ekyakyuse? Ebikajjo byeyongeddeko ebbeeyi, enguudo bazikoze, amalwaliro gammwe galina eddagala, amasomero gammwe malungi. Kati lwaki bakyusa ebigambo byabwe? Njagala obabuulira omuntu yenna ne bw'anajja n'agamba ng'alina ebifaananyi 10 ne Kyagulanyi, n'agamba nze natambulanga ne Kyagulanyi, bwe mulaba ng'atandise okutambuza ebintege mumugobe. Ate omuntu omulala yenna ne bw'aba nga badde tatambula bulungi naye najja n'abagamba bannange nange nalabye nga abantu be batuufu, mumusembezanga naye ne mumutunuulira nga mumwetegereza bwe muti. Bawaggulu nga mbagamba nti nze sinnaba kupowa, era paka nga nfudde sigenda kupowa.
kufa genda kubeerawo mugenda kulaba olunaku olupya mugenda kulaba nga Museveni tumugobye mugenda kulaba nga mweddiza ebikajjo byammwe nga ebikajjo bizeeyo ku 25,3 mujja kirabako nga mwe mu bye processingira nga sukaali nga wano tewakyafulumawo na bikajjo wafulumawo sukaali mugenda kukirabako nga amasomero gammwe gazeemu okusomesa abaana ebigasa mugenda kukirabako ng'otwala omukazi mu ddwaliro nga tewali sente zosasula kubanga gavumenti esasula mugenda kirabako ng'abo abasirikale nga bakozi bammwe naye nga tebabakuba miko mugenda kirabako mugenda kukirabako nga ne luno oluguudo lwe tuyiseemu kasita nduyiseemu mbadde ndumakinga ng'era mbalirira kyetaagisa ki kyetaagisa sente meka kyetaagisa budde bwenkana butya tujja kuddamu tujje wano nga tuyiseko olwo oluguudo nga lwa kolasi kibabuliridde wano somaliriza nga mbasaba mugende muwulire abantu bonna abo bali mu kubonaabona kubanga babagoba mu bisenyi tebakyasobola kulimirayo abo abalimi baduuma nkimanyi bulungi nnyo kyolunaku lwaleero abantu b'eno babakula basireevu duuma yali cash crop wano mu Busoga aye mu kiseera ekyokusika duuma bamutunda kodi mutwalo mulamba kiro aye mu kiseera ekyokukungula bamusala bbeeyi tinekyo musawo ey'okungula ne babisala ebbeeyi so njagala mumanye nti ebyo byonna tubimanyi era tugenda bikyusa ate Museveni wano tubaddewo ne leader of opposition Joel Sonyonyi mukubireko mu ngalo bannange wano tuliwo ne chairman Nyanzi Kunga mumukubireko mu ngalo bannange wano tubaddewo ne David Lewis Lubongo ya secretary general waffe mukubireko mu ngalo bannange wano tubaddewo ne Ssaabakunzi mu Busoga ebeeta Kaluuya mumukubireko mu ngalo wano tuliwo ni pasita ono bange banaye ne batusiba enalufenya mumukubireko mu bwala wano tuliwo ni Alex Waiswa Mufumbiro kange kebeta mwomya abanyi baketa swengere wano tuliwo ne Manjeri kyebakutika omwana w'Ebusoga wano tuliwo n'abamalayo abamala bena mwiteyo ono mumwidi Kamuli amasoko kubemo makanya Bobi Kyagulanyi nze Dr. Batuwa Timothy Musala oyo musada wa FDC aye yena idi amazima era ali kulwirwa abantu naye kwe kutambula naye era ku ssaawa ere njabakuba ono mumwidi babakuba omubaka Bobi Kyagulanyi the people power our power Isabye David Aga wano tuliwo ne kachali kanga kanubi kebeta nubi wano tuliwo n'abantu bandi tuliwo ne Naisa Gastera tuliwo ne onabo mwiru aliwo wano tuliwo ne onabo mwiru ne Waiswa Twani wano tuliwo ne Afande Bamulenzi baba bakubireko saluti wano tuliwo ne Kasukali ka Butembe kebeta animali edede kyosi kanatabi wano
ng'enambi Miriya Honorable ali kwidda bana tulina abantu bangi agemba nsoke mukuba obwala bwa Engineer Mugoya people power mwebale kwidda mwebale kuwuliza president waife ono kyali wange bamweta Engineer Mugoya mubumole n'agayirala people power abasaya muliwo abamabuti muliwo weyandule bayanganize Chris wakuyamba Kristo MPI kuyamba ebusaya omatibwedi ayefulira abantu bamweta dyadyadya aba weyandule people power nze dyadyadya okuva ebukooli nikuwanagane n'omuntu president gwanagana yokuleta mukulembeze atulire mu olukwe olw'enkando naye byogere